Bantu banyi nnyo olunaku lwaleero abacelebratinga birthdays zaabwe era nga wegenda okusinziira n'okubeera n'essanyu eringi ennyo oba tusaako kyaliwa nga manyiddwa nga David Lutalo omwana w'eruweero manyi nange ndi w'eruweero so David Lutalo muganda wange happy birthday mujjukire muno kati wenjogerera essaawa zino akoona mu gy'obukulu nga 35 awo wobazeemu gye yamala mu kyalo gye yamala mu kusomero gye yajja e Kampala we yakubirako akapaapaala emitima janjaba awo wonna wali ku Mozart Studios nezamaze ate nga superstar nga maze okubanga akola ki ng'akikuba musajja omu kwabo betwandiseze Africa's vocalist okitegedde abaddira mu bifo nga olaba ebya Paul Job Kafero nga zakyusa style ez'enjawulo omusajja omu abreakinze the chains okulaba muno asobola okuva mu kadonkamu najja eno mbalagana n'abakuba omuziki mujjukira ennyimba nga zikwasa mujjukira ennyimba nga so nice muzijukira bunyoro yakola n'oli omugundi omu Nigeria mujjukira kugamba ayina ennyimba nnyo zazzakuba era nga y'omu omusajja abaali beefuze January nga David Lutalo January ye yamugonza okitegedde bi January yabikola ki yabigonza yabisobola era nga munnanga akola ebirumya abayaye. First of all David Lutalo nkyemwagalako muno y'omu kwabo basajja abadde mu relationship saga nga olaba ezadde n'abatazi naye nga ye asirika era nga abakyala bamwagala nnyo y'omu kwabo abasajja aba evolvinze mujjukira yagira nga enviri azidayinga budde bakwita kudayinga nga azikolamu amayengo neisole w'abantu manyi banje bami nejaga nkosala zino ezaffe zino ezeswaga ndoza muza by the way ansaza akaviri kano bamuyita Shidi Styles asangibwa ku Crane Plaza asaidiza ku Acacia Mall naku zino yakikwatamu na make okubanga ndabika lunyo nenzire mga naye kagayinga kalabika very handsome nange sayagala naye ndi already taken by the way I'm already taken so see me at your own risk oba neegwanyiza ku risk yomanyi bagamba babba mu kiyumba kale mujje mugezeeko munzibe mulabe mama ono gwe nina baaba hey mwogerako nempulanga n'obuswani buyimuse nempulya zennanga annange omwana ndagalaavu laba bwennyirira kwegamba amani n'abakyala thank you so much for loving me you know the king loves you too so kale nga tuzeeko David Lutalo nono munnange y'omu kwabo balinako saga n'omusajja omu amanyiddwa nga erinnya munnamasaka balinako saga ebiseera ebyo nenjogerako saga eyo nemala nekola ki neeterera ne batereeza embeera y'omusajja omu aze asetulinga issues ze n'abantu gotajja kusanga mu ntalo mujjukira alinako olutalo lwe ne Chosen Beck we yavaayo we n'agenda ate wa Victor Kamenyo David Lutalo what he did yasirika busirisi okitegedde no ani yajje wani ndako Chosen Beck ama yamujja wani wa David wa Victor Kamenyo na mtakadde ne bamumubbako naye yasirika n'agenda maaso ng'akola ki ng'alaga omukwano eri industry sembera bweto bwebadde era nga njagala okubanga mbagamba muno happy birthday eri buli muntu yenna celebrating birthday olunaku olwaleero naddala nga gwe oyatoyagala bintu bya ntalo obisetolinga mangu era nga muno David Lutalo siye muntu w'abakyala ennyo kubanga saga z'abakyala zinakamulyamu ndowooza eri emu eya mukyala we okitegedde bunnyo naye yamala n'agisootinga sagenda agye nakamera mu industry eno yali ya munnamasaka naye ne bagisootinga musajja wa mirembe nnyo so Uncle Ai nkutumiddeko nnyo webale kubanga okwasaganya omulimu gw'omuyimbi amanyiddwa nga David Lutalo era njagala omugamba happy birthday tubuli ebulizi pate we tugenda kwa tujja celebrating wamu nawe neri abantu bonna aba celebrating birthdays all over the world just go ku Facebook page yange King Smith osindikire ka message ngenda kuba nkushouting out subulina zijja no ku show era nga sagala kwerabira bannaffe aba Celeb Studios bibateeka mu ssente buli lunaku lwe tubeera wano okola nga tuba tusaka amawulire gano gennyini agakabiso mubeekwate bali ku 0777023405 era nga basanga bali ku Prime Tower enankula bye bakuba ebifaananyi bya buli mukolo bakwata video za buli mukolo ate nga bakwata ne music videos oli upcoming oyagala kukola video yakabi weekwate bannaffe aba Celeb Studios tujja kuba tukolera omulimu omulungi ennyo nkola ne Emma ku kamera olunaku olwaliro nga yakutuusako ebifaananyi ebirungi nga bino Sarolens nabagambye yafiiriddwa uncle we tujja kuba nayo nakwate olulala naye katusoke tumale okwagaliza David Lutalo amazaalibwa malungi then tumala tugenda kuba tukomaona muli amala mangi nnyo tovaawo